Essula 13. Ku lunaku olwo ne basoma mu kitabo kya Mukama mu matu g'abantu, ne basanga nga kyawandiikibwa omwo Omwamoni n'Omumowaabu obutayingiranga mu kuŋŋaaniro lya Katonda emirembe gyonna, kubanga tebasisinkana baana ba Isirayiri nga balina emmere n'amazzi, naye ne bagulirira Balaamu eri bo okubakolimira, era naye Katonda waffe n'afuula ekikolimo okuba omukisa. Awo olwatuuka bwe baawulira amateeka ne balyoka baawula mu Isirayiri ekibiina kyonna eky'abannaggwanga. Era ebyo nga tebinnabaawo, Eriyasibu kabona eyalondebwa okuba omukulu w'ebisenge eby'omu nnyumba ya Katonda waffe bwe yali mukodomi wa Tobiya, yali amutegekedde ekisenge ekinene gye baateekeranga edda ebiweebwayo eby'obutta n'omugavu n'ebintu n'ebitundu 10 eby'eŋŋano n'omwenge n'amafuta, Abaleevi bye baaweebwanga olw'ekiragiro n'abayimbi n'abaggazi, n'ebiweebwayo ebisitulibwa eby'abakabona. Naye mu biro ebyo byonna nze nga siri Yerusaalemi, kubanga mu mwaka ogwa32 ogwa Alutagizerugizi kabaka w'e Babulooni ne ŋŋenda eri kabaka. Awo nga wayiseewo ennaku ne ndaga kabaka, ne njija e Yerusaalemi ne ntegeera obubi Eriyasibu bwe yali akoze olwa Tobiya, ng'amutegekera ekisenge mu mpya ez'ennyumba ya Katonda. Ne kinnakuwaza nnyo, kyennava nkasuka ebweru ebintu byonna eby'omu nnyumba ebya Tobiya okubiggya mu kisenge. Awo ne ndagira ne balongoosa ebisenge, ne nzizaayo eyo ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda n'ebiweebwayo eby'obutta n'omugavu. Ne ntegeera nga Abaleevi baali tebannaweebwa migabo gyabwe. Awo Abaleevi n'abayimbi abaakolanga omulimu nga baddukidde buli muntu mu kyalo kye. Awo ne mpakanya abakulu ne njogera nti, kiki ekiresezza ennyumba ya Katonda? Ne mbakuŋŋaanya ne mbateeka mu kifo kyabwe. Awo Abayuda bonna ne baleeta ekitundu 10 eky'eŋŋano n'omwenge n'amafuta eri amawanika. Ne nzisaawo abawanika ku mawanika, Seremiya kabona ne Zadoki omuwandiisi, ne ku Baleevi Pedaya ne Kanani ye yabaddirira, mutabani wa Zakkuli mutabani wa Mataniya, kubanga baalowoozebwa okuba abeesigwa n'omulimu gwabwe kugabiriranga baganda baabwe. Onjijukiranga Ayi Katonda wange olw'ekigambo ekyo, so tosangula bikolwa byange ebirungi bye nakolera ennyumba ya Katonda wange n'olw'ebyo ebikwatirwa omwo. Mu biro ebyo ne ndaba mu Yuda abantu nga basambira ku Ssabbiiti amasogolero, era nga bayingiza ebinywa, era nga babiteeka ku ndogoyi zaabwe, era n'omwenge ne zabbibu n'ettiini n'emigugu egy'engeri zonna gye bayingiza mu Yerusaalemi ku lunaku olwa Ssabbiiti. Nemba omujulirwa eri bo ku lunaku kwe baatundira ebyokulya. Era mwabeeramu abasajja ab'ettuulo abaayingizanga ebyennyanja n'ebintu eby'engeri zonna, ne babaguliza ku Ssabbiiti abaana ba Yuda ne mu Yerusaalemi. Awo ne ndyoka mpakanya abakungu ba Yuda ne mbagamba nti, kibi ki kino kye mukola ne mwonoona olunaku lwa Ssabbiiti? Bajjajjammwe si bwe baakolanga bwe batyo, era Katonda waffe teyatuleetako bubi buno bwonna ne ku kibuga kino? Era naye mmwe mweyongera okuleeta obusungu ku Isirayiri nga mwonoona Ssabbiiti. Awo olwatuuka ekizikiza bwe kyasooka okukwata enzigi ez'e Yerusaalemi Ssabbiiti ng'eneebaako enkya, ne ndagira okuggalawo enzigi, ne ndagira obutaziggulawo okutuusa Ssabbiiti lw'eriggwako. Ne nteeka abamu ku baddu bange ku nzigi baleme okuyingiza omugugu gwonna ku lunaku olwa Ssabbiiti. Awo abasuubuzi n'abatunzi b'ebintu eby'engeri zonna ne basula ebweru wa Yerusaalemi omulundi gumu oba ebiri. Ne ndyoka mbeera omujulirwa eri bo ne mbagamba nti, kiki ekibasuza okwetooloola bbugwe? Bwe mulikola bwe mutyo nate ndibakwata. Awo okuva ku lunaku olwo ne batajjira nate ku Ssabbiiti. Awo ne ndagira Abaleevi okwerongoosa era okujja okukuuma enzigi okutukuza olunaku olwa Ssabbiiti. Onjijukiranga Ayi Katonda wange na kino, onsonyiwe ng'okusaasira kwo bwe kwenkana obungi. Mu biro ebyo era ne ndaba Abayudaaya abaali bawasizza abakazi ba Asudodi n'aba Amoni n'aba Mowaabu, n'abaana baabwe baayogeranga ekitundu olulimi lwa Asudodi, so tebaayinza kwogera lulimi lw'Abayudaaya, naye ng'olulimi olwa buli ggwanga bwe lwali.
Awo ne mbawakanya, ne mbakolimira, ne nkubako abamu, ne nkuunyuula enviiri zaabwe, ne mbalayiza Katonda nti, temuwanga batabani baabwe bawala bammwe, so temutwaliranga batabani bammwe bawala baabwe, newaakubadde mmwe bennyini. Sulemaani kabaka wa Isirayiri teyayonoonanga mu ebyo? Naye mu mawanga mangi temwali kabaka amwenkana, era yayagalibwa Katonda we, era Katonda n'amufuula kabaka wa Isirayiri yenna. Era nate n'oyo abakazi ab'amawanga ne bamwonoonyesa. Kale tunaabawulira mmwe okukolanga obubi obwenkanidde awo okusobya Katonda waffe nga tuwasa abakazi ab'amawanga? Era omu ku batabani ba Yoyada, mutabani wa Eriyasibu kabona omukulu, yali mukoddomi wa Sanubalaati Omukoloni. Kyennava mmugoba gye ndi. Obajjukiranga, Ayi Katonda wange, kubanga baayonoona obwakabona n'endagaano ey'obwakabona n'ey'Abaleevi. Bwe ntyo bwe nabalongoosa eri bannaggwanga bonna, ne nteekawo ebisanja by'abakabona n'eby'Abaleevi, buli muntu mu mulimu gwe, n'olw'ekiweebwayo eky'enku mu biro ebyateekebwawo, n'olw'ebibala ebibereberye. Onjijukiranga, Ayi Katonda wange, okunkola obulungi.